Omwoleso guno ogubeerawo buli mwaka gugendererwamu okusoosooza ensonga z'okukulaakulanya obuwangwa ssaako n'okutumbula ebyobusuubuzi mu Bwakabaka. Minisita w'ebyobulambuzi mu gavumenti y'e Mengo, Rita Namyalo, annyonnyola. Omwaka guno gugenda kutandika ku Ssande nga 23 Ogw'omunaana okutuuka ku Ssande nga 3. Omwoleso gusuubirwamu abantu abasoba mu mitwalo 10 omuli abalambuzi, abasuubuzi, abagenda okwolesa n'abagula ebintu buli lunaku. Gavumenti ya Ssaabasajja ekoze emirimu egiwerako okutumbula ebyobulambuzi mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Minisita Namyalo agamba nti omwoleso guno gugenda kuyamba abantu bonna n'abali wabweru wa Buganda. Tukuŋŋaanya abantu bonna ne tubateeka mu kifo kimu. Omuntu n'ayingira mu mwoleso n'asobola okulaba omulimi, n'asobola okulaba owa bbanka, n'asobola okulaba atunda Ketu Telecom, n'asobola okulaba owa WBS. Mukisa gw'amaanyi nnyo eri omuntu yenna akola bizinesi okubeera mu kifo kimu okumala wiiki emu n'olaba abantu abawera emitwalo 10. Kubanga mu mwoleso guno wiiki egenda okuggwaako nga tuyingizza abantu abawera emitwalo 10. Omwoleso gusuubirwa okubeeramu abantu abagenda okwolesa ebintu abasoba mu 200. Gugenda kutandika nga 23 omwezi guno okutuukira ddala nga 3 Agusito.